embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula omuggalo gw'ennaku 42 gukyagenda mu maaso oba oli awo embeera enaakyukamu katusabe awo nno abategesi abakuuma ku bifo eby'enjawulo babawunsa balina ekibiina ekibagatta wano nno basobodde okuba ate nga beekubira omulanga eri ekibiina kyabwe eky'ekampala ekikuliwo omukulu gwe bayita Umaru. Mugenda kuwulira omukulu Umaru nsobodde okumukubirako naye oba naye ayinza okuba si pulezidenti mutuufu naye katutandikire wano babawunsa ab'e Masaka nga bakulirwamu omukulu bamuyita Mbowa basabye gavumenti ebayambeko ebakwatireko ne bannabyabufuzi bakolerako mu kampeyini eziyise basobole okuba tebabasuula omukono mu mbeera ya COVID-19. Buli ali mu mbeera akaaba kati ne babawunsa babano basobodde okuba ate nga bayise ku leediyo ewulirizibwa ne bekubira omulanga bagamba bwe bati Mbowa wuuna atandika. Amanya gange mbitibwa Mbowa Isima akulira babawunsa wane Masaka ng'era ensonga etulese wano tubadde tusaba nga twetaaga gavumenti otukwatirako tuyamba kuba abavubuka bolaba bano bonna basajja abaali bakola mirimu ku zikiraabu baali bakola ku zijimu naye kati tebakyalina mirimu. Tulina ekibiina kyaffe e Kampala eyo bakiyita Bawunsers Association Uganda ekikulemberwa Mr. Umar. Tubadde tusaba baleke tusuulirira natuleka mabega twawulidde ku gavumenti egenda kuyamba abantu naffe bwe kuvaayo tukwatire wamu kubanga bano abasajja mubalaba wano bano abasajja bwe banakeera enkya katunulira n'omusajja bwakeera enkya n'omusawa mu lukubo nakwata embadiya ate gavumenti ejayisibwa bulungi lwa nsonga pulezidenti yagamba twagala kujjuza makomera tubadde tusaba batukwatireko wamu ne bakama baffe bekikwatirako tugende batukwatireko tufunye obuyambi okuva mu bitongole ebyenjawulo nga biweebwa bakama baffe abeeka. Aya basi Mbowa akukulumira ab'ekitongole kyabwe ekibatwala ababbawu ekikulu omukulu bamuyita Umaru. Omukulu Mbowa wuuno era agamba nti abakulu bano bafuna akasente bafuna n'ebintu okuva wa General Salim Saleh n'omwezi ogwedde bafuna obuwunga nalaba nga buliko omukulu General Salim Saleh yabawa ku buwunga wabula Masaka tebwatuuka. Omukulu Mbowa yeebuuza babawunsa bali Kampala yokka oba musajja nze ndi ku gundi ndi ku tiimu ya Uganda ya bodybuilding nze gola nali nkubisamu wane milioni nga 3 ngera bwensiba bwenti omubiri ogamba kyekyo naye kati nakogga tulina mmere tulina byakulya bakama baffe tebatufuddeeko ino oboka bugenda eri Mr. Umaru Bulega muleke tuleka mabega ffe ab'e Masaka tuli mu kibiina kino ekya Bawunsers Association Uganda naye mutusuuliridde nnyo tetulina buyambi bwe tulaba wano nga Masaka naye ng'ebintu tubikola ki bakama baffe babifuna. Mwaka oguwedde mu korona nga atandika batuwa obuwunga tebwatuuka ne bakwata ekibiina kyaffe ne bakiwa Sente ne Sente enkalu tezaatuuka Masaka naye ng'ate bakama baffe babeera ku maleediyo tugenda okuwulira nga bagamba nti ffe ne Masaka baweerezaayo ku buyambi bwe tukola ki bwe tutatalaba ne twebuuza ekibiina tulimu nga bifaananyi oba tuli bammemba mu kibiina ekyo. Aya basi muyinza okuba muli bifaananyi. Omukulu Mbowa wuuno era akyasaba abakulu abayinza okuba ate nga bayambako mu mbeera eno kuba akadde kano gavumenti yasobodde okuba ate ng'egamba erina begenda okuba ate ng'eyamba. Tuli mu nnaku nga mmeka sente bagenda zigaba mwezi gwa 7 olira Mbowa agamba basajja batu ne kirabo bazigala abamu baali bakuuma bayimbi buli kimu kyatugwako ffe nga abazanyi b'ebyemizannyo kuba bino biba bya mizannyo ne tusaba ekikwatako eyo waggulu Mr. President ne baminisita abo n'ababaka wano e Masaka tubadde tusaba mutukwatireko tusobole okuba abantu ab'omugaso eri eggwanga wabula tuleme fuuka kizibu. Ndowooza owulidde okulema okufuuka ekizibu. Abakulu bano beetaaga okuba ate bayambibwako. Omukulu tumubuuzizza g'olya kiro nga mmeka muyunga sooka owulire g'olya mmeka ono alya kiro 3 olunaku. Gamba tubeere ewaka nye n'ewaka kati nze okubeera ewaka namanyira okulya kiro za kawunga 3 olunaku kati mbeere ewaka ndi eki era bagenda kunkuba emigo nga bansanze ndi eri nkoze eki ngenze kuyiiya tusaba ekikwatako mutuyambi. Ekirwadde tukimanyi weekiri eba naye ekirwadde weekiri kya ddala kyobola twambadde ne masiki ekirwadde weekiri ekirwadde kya ddala era tulina kukwatiza wamu ekirwadde tukikole ki tukirwanise kyobola banaffe gavumenti bye yaleeta twabisalawo ne tubigoberera ne tugendera ku mateeka ga gavumenti ekirwadde kikole ki kigende naye gavumenti tusaba etujjukire bambi. Nze neebuuza lwaki ababooda abasaluuni ne kategole endala gavumenti ze yataddewo neebuuza lwaki baabataddeeyo nga bakanyama tebataddewo kuba naffe tunoonya mmere owa booda akeera ku makya n'agenda n'avuga abasaabaze n'afisako eza mukama we naye zaanaalyako enkya bw'atakola tagenda kukola ki kulya. Nange kanyama nkeera mu jiimu kasitoma najja n'akola n'agenda enkya sigenda funa sente zizimba hamu tawa
nti nja tereka aya basi bakanyama bekubidde omulanga we banakusanga ng'enjala ebaluma ne bakusanga mu lukuubo abakulembeze eno tulinayo mukulu leader of opposition mukulu Mpuuga anaayambako oba abaka betwalonda bakansala tebabijjukira nati bamala okuwangula era omukulu ono asobodde okuba ate ng'akubira omulago omukulu gwe bayita Umaru akulira pulezidenti w'ababawunsa mu Kampala nange mukubiddeko naye lwakuba abadde musunguwavu ne neebuuza ono ye Umaru gwe mmanyi nendooza embeera ebeera y'akasente etabula buli omu agambye nti ab'e Masaka bayinza obutafuna association enamba babawunse Masaka muwulire Umaru bw'abagambye agambye tewali wadde mbu temwewandiisa kale sebo mukuba essimu buli dakiika muva kubira ssimu n'abakyala w'ekibiina nga ndi naye n'abagamba nti bagamba nti mwami Mbowa bw'abanga yekunzi erida w'ab'e Masaka aweereze lisiti y'abaana b'e Masaka bakanyama naye mu miitingi zonna abeeramu amannya mugayina sebo wanti wulirize eno ndi bize ndi mu miitingi nkugambye Mbowa bw'ajja n'ab'e Masaka yajja ne bakanyama bana kitegeeza nti be bali e Masaka bokka abana tugamba bonna bali mu Masaka bonna kati ye bwe tumugamba tuweereza amanya g'abali Masaka baliyo banambowa n'abo banne bajja nabo kajjangako mu miitingi n'asukka abantu 5 kitegeeza fe twagala bonna abali mu Masaka bonna bakanyama b'e Masaka ekintu kyangu nnyo n'omwana omuto akiraba kwekwasa bwekwasa omubaka omukulu ono nga pulezidenti w'ababawunsa yalibadde tayogera bw'atyo mu mbeera eno ya COVID-19 buli muntu ali mu mbeera yakusoomozebwa ye agamba nti omukulu yamusaba lisiti naye omukulu ategeeza lisiti zonna baziina bino byakwekwasa bayingira ekibiina 2018 akadde kano pulezidenti wulira bw'ayogera embeera eyo naye nga bw'omanyi nti akasente ka Jerusalemu saleka akogeza babawunsa babano bakyawanda muliro nga bagamba nti ekibiina ky'e Kampala tekibayambye kibakozesa bukozesa okufunirako ssente okuva ewa Jerusalemu sale omukulu ono bamuyita Walya Patrick naye agamba nti embeera eno esobodde okuba ate nga bayisiza bubi gavumenti yasindika ssente ezijemba akanyama naye tetwafuna wadde siringi 2 ze njagala bonna abakulembeze abali e Kampala ababbawo njagala avaayo agamba nti yakwata emitwalo 4 oba 5 n'agawa ab'e Masaka tewali wadde ssente ze twali tufunye naye nga ssente ate gavumenti yazisindika okitegeera bo baba basindikira ssente bekusa bokka ne bazirya bokka okitegeera kati twawulira nti bagenda kusindika ssente endala naye era byonna kigenda kuba bwekiti bagenda zikwata bazirye bokka ffe nga ab'e Masaka tetuyambiddwa wano baba bagenda okugamba nti no bagenda bawa ssente bayita ab'embalala ab'ekisolo abaawa ne bakuŋŋaanya baweze omuwendo bamala okuweza omuwendo tetulina wadde ffe batusuula eri tetulina kyetufunamu babasudde eri nno ndowooza owulidde gwe bayita pulezidenti wamwe n'enjogera gy'ayogeramu oyinza ogamba embeera enaatambula etya kale embeera okuzibwa kuba kirala omukulu babano babawunsa bakyawanda muliro nga basaba oba oliawo abayinza okuba ate babakwasizako mu nnaku zino lockdown nga bwetambula omanya gange mpita Kasente Vincent okuva e Masaka nzino ndyodangoye mu nnyumba mukazi wange ali lubuto anatera okuzaala sina ssente amakirabu bagaggala batukumira ku makirabu nga tufuna ssente tetukyafuna ssente ne jimu zetagisa ssente tulina ssente so gavumenti etugafira n'obusuulu zibeera okuva aya basi pulezidenti wamwe agambye ab'e Masaka tagenda bbawa nti temwewandiisa y'ensonga gyawa naye ng'akimanyi nti gyemuli okiwulidde bamuyita Umaru Bulega bakanyama bano bakyakaaba munnange sooka owulire ab'e Masaka babawunsa era nga bagamba nti bewandiisanga ne kaadi baziina omukulu azimanyi abiina era yajjako ne Masaka n'abalaba n'akadde kano mu lockdown yekyusiza bino byansinza kubuulira lockdown yekyusiza abantu ayaya tubeera mu kweyiya muzeeyi ne tusaba Jerusalemu sala atukwatireko tuli bubi tuli mu mbeera mbi balandi odi batubanja simanyi kigenda kuzzaako nze mbeerawo nga mukulu Mbowa Isima yampa kasente kembeeramu nako mu nsawo ega nange nesobola otamuza obulamu bwendimu mu kaseera kano buzibu ennyo naye nga kensuubire nti webanaba batujjukidde abasajja abo wammanga nga webabogeddeko ndowooza tujja sobola okugyayo ekintu kyaffe kyetwagala tuleme okufuuka ekizibu ku kyalo kwe tuva kuba twagaye kwekyanga era ogenda okulaba nga waliwo bangi nnyo bookoze eki bookinyiza era ddala boolumiziddwa alina ofuuka ekizibu ku kyalo so Uganda eveeyo etuyambe mu ekyo batuweereze ku ssente kuba omuntu era alina okubeerawo n'akasente mu nsawo n'emirimu gyayimirizibwa
kuba abamu wano baali bakola ku zikilabu tavani abamu bazikola ku zijimu. Aya basi mukulu Mbowa agambye ati gavumenti agambye nti embeera nga bwetambudde bayinza okufuuka ekizibu oba oliawo ne babadde tebaagala kufuuka kizibu eri eggwanga. Agamba bw'ati tubadde tusaba twawulidde ku ssente ezigenda okufuluma neffe bakanyama tebaatutaddemu ate nga naffe tuli bamufuna mpola bannaayo okuzimba omubiri toba mufuna nnyo kuba omuntu atalina byakukola yagenda mu jimu n'akola ki n'akola omubiri era abagagga obalaba babeera ku mirimu tebalina budde bwaki naffe tunoonya ya leero tetugenda ssaba mirimu tusaba mirimu lwa nsonga korona yajja tewakyali mirimu gitambula naffe tubadde tusaba baminisita abakoze ku nsonga za ssente buli bw'omu gwe kikwatako naffe batulowoozeeko batuweereze ku ssente ezo kubanga ate ffe ekizibu kye tulina kiri kimu nti tukoze training tuli basajja ba mutawaana nnyo bwe tutandika okukola ebintu nga bakiddawalime be baakola ne gavumenti bajja tunoonya batukwate naye tujja kuba twonoonya ebintu bingi bwe bakwatira bakiddawalime bagenda okugira nga bakutte n'abakazi bakoze eki lwaki bula bikolwa singa yalina emirimu teyaligenze temulaba. Aya basi jeno Salimu Sala awulidde ensonga zeezo omukulu pulezidenti wammwe abagambye babbawonsa batawulidde pulezidenti wammwe wuuno mukubidde essimu atabuse butabuse agambye ensonga ennafu ennyo gy'otayinza kuwana muntu mbu tebeewandiisa naye ng'akimanyi gye bali ne tebeewandiisa wulira sebo mukuba essimu buli dakiika mukukubira essimu n'abakyala w'ekibiina nga ndi naye n'abagamba nti bagamba nti mwami Mbowa bw'abanga yegunji erida w'ab'e Masaka aweereze lisiti y'abaana b'e Masaka bakanyama. Naye mu miitingi zonna abeeramu amannya mugayina. Sebo wanti wulirize eno ndi bise ndi mu miitingi okugamba Mbowa bw'ajja n'ab'e Masaka yajja ne bakanyama bana kitegeeza nti be bali e Masaka bokka abana tugamba bonna bali mu Masaka bonna. Aya basi wulira endowooza ya pulezidenti omulamba Mbowa kati bw'aba asobodde kuba embeera akadde kano babawunsa abasinga Mbowa yabawa ekyokulya naye yeekubidde omulanga olw'embeera nti akadde kano talinaamu kyakulya ekiyamba banne omukulu Mbowa babadde asobola okuba ate nga atambuza be bantu nga bana oba bataano kati ayinza okuwandiisa babawunsa 100 bonna batwala e Kampala. Mukulu Umar weebeereremu sebo.